Mbaliriza nnyo mwenna abalaba DJ Boaz amanya n'eddoboozi nze DJ Boaz pozi okwawukanako ne bwe tuze tukola olwaleero nina story nga kale oba oli awo yannaku nga naawe ali gy'oli gwena akwatako ng'onaasobola okuyamba ojja naawe kutuyambako kubanga story ya kitone. Olwaleero lwakedde bulungi ng'ennaku endala era neefuna okukwatirwako eri muganda wange ono mu staff nga yafuna obuzibu gye buvuddeko obuwezezza kati omwezi omulamba. Obuzibu obwo sisobola bwogera naye ajja bwogera empola mpola nga bano abakoze eki nga bano abasobodde. Sebo nkwaniriza ku DJ Boaz. Amina sebo nange nasanyusa okukulaba. Nasanyusa nnyo okulaba nga nange otuuseeko essaawa zino kyembadde sisuubira oba oli awo. Tukunoonyezza nno. Sebo. Kuba tusoose eri ne bavuga nti awo oyo muwete wali. Ewo tewatuukika. Era mbeera waka wano embeera bwensi wenya nentambulamuuko olw'okuba nti toyinza kubeera waka nga omanyi embeera ey'ewaka nga olina okugiramu otambuletambulemuuko ate. Kino kyendaba kyatuukawo kitya? Kino kyolaba twali ku mipiira ye kye kyakutuukako kuba naye toyasama. Era twali ku mipiira eyo nga tuli waliyo omupiira ogwaliyo eyo wansi ku kiteetikka eyo. Abaana basirika. Kati ekiteetikka wano wansi? Eyo wansi eyo ku kisaawe kyaffe eky'ekibamba. Kati nga omanyi tusamba omupiira ne wabaawo emipiira gye tusambira balizo tubadde na mu tonamenti eyo ya Meya Nnyombi gye twalimu ebiseera ebyo kati ne tufunamuukawo ka tonamenti ke twateekateeka. Kati engeri gy'ensamba eno emabega twali ne bannaffe kati nenzija okuggyawo omupiira tulina engeri gye twakwataganamu ne twegatta twali ndowooza abantu nga bana. Naye kati saategeera ngeri omwana ngeri gye yankubamu kuba nange nawulira ngenda okuyimuka nga nziruka mpulira oluba lukola ki luyuuga lutagala. Nengamba yimbadde kati ngenda okuba nga agatta bwe nti nga mpulira eno waggulu gye nnuma ate eno sirumayo. Kwegamba ngenda okukiriza nti nyinza oba nkoze eki nkutuse oluba kati ngenda okuba nga agirawa nti mpande nga mpanda musaayi. Ngamba oluba lwakutuuka lutya? Twekoonagana wansi kuba najja okwerawo omupiira nga golokipa azze waliwo ne bannange abaali bajja oba oponenti wange naye yali azze kati ne difenda munnange nga azze kati nze yasookawo wansi obola kati saategeera oba munnange yeyangwira oba kipa yeyankuba oba oponenti saategeera oba nawulira bw'ate nze olwajja nennyimukirawo waggulu. Kubanza olwakuba nawulira buliza ekiwa naye ze nayimukirawo nze nayimukirawo waggulu. Lwaki olwaggulu lwa wansi? Luno lwa wansi lwakutuka otyo. Kati olubano bakooki baani? Era twaliwo era kuba abantu era baali bangi. Ngamba okufaayo kwa ttiimu yo okumanya nti kati munnaffe afunye obuzibu. Kuba ku olwo saabalagirawo nga nja kuba nayagala okwegumya naye kuba bannange era nabayita oluvannyuma ennyo ne mbagamba nno bannaayo nkutuse mmenyese naye bo ndowooza bo alimanyi bamenyese oba kugulu naye ate nga balaba ntambula buki naye nga nkutte wano bwe nti ne mbagamba mmenyese mukomeyo mu difeninga endako bwe wamenyeka oluba wasigala oyogera? Nga njogera nempita bannange mukubaawo awo nasanyalala era bayizowe n'okusanya nawano bwennyini okuba bwe bankuba wano siddangamu wano kuwulirawo n'amanyo gamu wano weewati kano kapaati ko siddangamu kawulira bannomala okubategeeza nti bannange nfunye obuzibu mmenyese nga tuli mu kisaawe ne mbayita mukomeyo emabega nze nvuddeyo nkoze eki ate ekyennaku wali tewaliwo na muzannyi mulala yali aliwo awo mu bwangu
era nze nafuna ofulumya nzijamu mujozi nentambula nenkola ki ku kisaawe wavaawo wekka navaawo nzeka kuliko munnange yali azaawo nga ndaba omwana nankomyawo nanyambusa eno waggulu wekibanga era saawummula nembeerabeeramu nga bane bagamba nkoze ekimi amuneyanga bagenda bakubemu empiso biki nenfunayo ku bukerenga nemmiramu obulumi ne bukola ki naye ngaolubaalo oluleze nga nduleze era nembeeramu awo paka ssaawa zali ndowooza paka ssaawa nga 7 ku 6 awo naye nze awo bulumi ne butandika okunsukkako nempira nga bunsusseeko olwo mpulira nenkomawo ewaka olwakomawo ewaka ejeje ngenda okulya nga ngeje najja ndukutte nga wenduta bwenti nakugenda osirisa abaana abo nga wenduta bwenti nyenda okubeera nga wenduta bwenti mpulira lugwa oluba olwo lusajjuse obulumi mpulira bwamaanyi olwo kyenakola nalina akati wali buno obutimbi bwaffe omanyi ffe ennyumba nti ezafa nti kateni yeyawula kyenakola nga nsooka nfuna akambe ku kisenge nosala kateni nga nfuna akambe nga nfuna kateni nga nsooka ngisalako kuba nanoonya bandage nga siinamu nga nfuna akambe nga nsala kateni bwenti nga nfunako kakawera akalinga bandage nga njeesiba muno bwenti nga ngatta oluba awo nga neebakamuuko oluba luno lwayiika paka buwanvu ki tugeze kuba luwagwa naye nga wenjira bwenti eno bwewajja kati ate eno ndaba eno nga wano wo tewajja kwegala lwakutuka eno kati era nga newenjira bwenti wano wo wakola ki naye kati nga mpulira ate eno okujja wa bulumi olina kumala kati nga wempanikako wano bwenti ate kinyanguyira oba ontegedde kati ofuna ddi obujjanjabi obulimu amakulu kati awo nsooka neetooloola ngendako ekkoko ate ne banga bagenda mu kifaananyi nengenda mu kifaananyi ne bansindika emulago bangenda eggayaaza ekyomukisa omulungi nengenda eggayaaza awo kolamogi nenfunawo ekifaananyi ne bankuba ekifaananyi kwe kuntegeeza nti lwakola ki lwakutuka kati nenkomawo ekyennaku bwe twakomawo ne tugenda ebbombo ng'ate abasawo tebaaliyo abalina okunkolako mulimu ekyo ekiseera awo nensooka awo nevugawo wiiki ng'emu n'ekitundu gye navugawo nendako wiiki emu n'ekitundu ng'olina olubalwo olusubyemu kabuziga kati nga wenya nendukwatako wano bwenti awo ng'ogezaako tekayo n'ebyokulya kati wano nga nnywa bunyi ate era nga nemba namira amalusu eiza mba nina kukwata wano bwenti oba nenfuna ekisenge kati nga tutudde wano ku kisenge nenkitomera bwenti kati nga wenkitomera osiwulira peyini awo nga mmira ku malusu awo nenfunayo dayinapa ngiteekayo bwenti otuze olwo twenfunye nemmira twomirira ku ddala kasa tugenda osiddamu awo nga napatayiti enfiirawo ng'obulumi nina bungi nnyo kwegamba omaze ebbanga ki nga tolya mmere kati ndi mwezi gumu kati era nina kunywa bunywi kati lwaja nengenda ebbombo abasawo ne bajja ne bankolako ne bansiba ne banteekamu ziwaya kuba bansiba eno nga tonagenda bbombo kyekyakujja emulago kyajja mulago engeri gundi ssente kuba twafunako awo ku dokita gwe twakubirako akola emulago ssente ate natugamba ssente empitirivu kuba yatugamba $1.5 kati ng'ogenda obalabalamu ekyamuze $1.5 nga talina wejja kuva kati kwe kusalawo ne tufuna munaffe yatuwa ku magezi tugende ebbombo kugenda ebbombo mutuuka ebbombo olunaku olusooka nendako olwo ate bano bakooki era ekyalo kyekyansondera ku ssente kuba tetwalinawo nnyo kooki mwaye nga bamanyira ttiimu zaffe era ez'ebyalo buli omu era ku ttiimu aba mugezi ekyalo kyekyansonda so si ttiimu yakyalo kyansonderawo ku ssente kuba beeyitaayitamu awo ne bakuba lwawo akabbo ne bansonderawo essente nemmeeya nnyo nali ndi awo n'ennyombi akakiiko ka mmeeya nnyombi ne kansindikirayo essente olwo oli ebbombo awo ndi ebbombo bakusabye mmeka bansabye emitwalo bansabye $3
emitwalo 3 kakati process eyo yonna okuggwa n'okugyamu obuntu buno bagambye kinatwala bbanga ki process eno lwakuba kati bino ebiriwo kati byebirese kyeko obuzibu kubanga baŋŋamba nzirangayo ennaku z'omwezi nga 16 ate lwabadde olwajjo kati ate olwabadde olwajjo bali mu pulezidenti mbu yali yabawa gundi yali yawumuza abakozi saabasanze eyo kati awo nyizo eddagala lyomira era eddagala lyomira lyongula ggule kitokubira ku musawo lyongula ggule omusawo ennamba ekyomukisa omubitwale nali nkomawo ate omusawo ennamba ekitabo nali gitadde ate ekitabo nekimbwako ekitabo kyangwako kati mba nina kugendayo ate bugenzi ebbombo nina kugendayo bugenzi nabo bajje bale batebaliiyo singa ekigenda mu maaso mu ggwanga kinyinyitira ate kati ataawo era mba nfudde bufi kuba lwa nsonga wemba nfiiridde nze atadduke nti ngenda kuluma ku ffene sisobola kukula kikola kya mugo nti mmeketeko ate era n'ekyemba nywedde obanga obuugi mba nina ffumba ate bufumbe kuba obuugi tosobola kubutabula mu mazzi ogambe nti obunywa kati awo tabbu era yoyo ebeerawo eba enzijidde kyoba olabira ekyo nakyo nti nakinakuwalidde nnyo nga njagala kikole kisooke kigwe kuba kati abamu tulina obulumi bwa mirundi mingi tulina obulumi kati nze sisobola kulya sirya sisobola kugamba nti oba nga ayole ku mimwa nkube ku nduulu nti omubbi wuuyo bazadde bo abazadde bange bazadde bange abamu baafa nkozi mukadde yaliyo maama ate taliyoweera naye kuba ali eyo wala kitegeeza nabo tebayambyeko tebaliiwo nkozi nina kojja wange awo abaddewo nnyo kuba kojja wange ye mulinira ye waali obeera naye ku kitundu ye mbeera naye ku kitundu era yasenza okuyiwawo omubiri yayiwawo omubiri n'abatuuze n'abakituuze nabo babaddewo kitegeeza kati okuddayo mu ddwaliro basawo kulaba oluba lwagatta era okuddayo kati kulaba oba lwagatta we lubanga lwagatta bino nga babijjamu nga bakussa ku treatment endala bakusiba waya mmeke omwo mukama bansiba waya ziringanga 3 ku 4 waliwo eno nene eri eziri eno edinda leno bateekayo waya kigeza tulina bw'osobola kunyeenya luba siina we nsobola kulunyeenya ekyo olaba kyekyo kyenkugambye ekyennaku nti siina we nduwulira nti oba lugasse oba terugasse tokyawulya bulumi siwulya nnyo bulumi okujja okozi obanga njagadde okuddukamu nko kale n'owuliramu nko nti kale oba onyeenyaawo naye nga sitegedde bwodduka owulira nti kati wanyeenya oba owulira nti wakola ki kigeza tewannagatta kubakozi neruli eri waliwo emabegako eri wiiki ewedde nga otambula bwoti oba woogirawo ti waliwo okolesa wowunzika bwoti nawulira nga eggumba litambula egira ti naye kati ate kati sikyakiwulira abasawo bagamba eggumba liri mu process tikati limera okwai santegera byabasawo kubanga engeri gye nali nina obulumize nga kintutte kusooka kukola ki kunkolako ndyoke ndabe ki Mustafa oyita mbuzibu bw'amaanyi waka kati nkuba akafaananyi obudde buno omusajja yali yeeriire emmere era ekyo kyo ekizibu kyensimu bala kyokuba kati oyita ku banno olinajja nagamba wayi sooka ojja olume kakomando muli mutima n'ogamba obona naye oba mpinyo oba bukinyo oba yantegedde kwemekogabera ekyo nakyo kino bino ebyemizannyo obirabanga ddala birimu okufaayo eri abantu abafunye obuzibu wakati bw'oŋŋamba nti tiimu nga tiimu teyina contribution gye yakola ku buvune bwe wafuna oba kwegati yafaayo kimala kunyonyoza ngamba nti tiimu ngeri gyeri yakyalo kubeera tukisolamu nti tiimu yaki yakyalo bansondedde kuki ku ssente ekyalo kyekisonze ssente waliwo tiimu anti kati ekyalo kyaffe tukuba tukwadalamu kangame n'abavubuka ffenna
era kapiteni wa ttiimu abadde nga akeera wano najja nannambulako kapiteni wa ttiimu eyo otuuse kusuulawo bya mizannyo ntegedde nnyo era sijja kuleba emizannyo nayumbudde kubanga amanyi ati ebyemizannyo kati jjukira kati tuba ne famire. Olina abaana? Nina abaana bali 3 era ndi nabo. Kati mufuna mutya ekyokulya kuba okola? Kati sikyakola kati ndi bubeezera waka. Kati mufuna mutya kyemulya? Okulya tuyiiya oba oliawo oluusi oli najja okulabako n'akuleeterayo awo 5 n'akuleeterayo 2 n'ozisuulayo n'obagamba mufune kyemulya. Oba oliawo oli n'ogenda oli n'akuleeterayo kafu ya ssukaali ki. Abaana bali myaka omu wa myaka 7 omu wa myaka 5 omulala wa myaka 3 kitundu. Wakati gwakola otudde waka tukola omukyala atunuulidde ggwe abaana batunuulidde ggwe baabo ne bagenda kuddayo ku ssomero. Embeera gye tulimu yakazigizigi, obululu bufuuse obululu, tewali amanyi bwe bunaggwa butya teri ayina ki ati ku bbo okyalimu waya tonaba kuma waya ezo zimazeemu bbanga ki? Zimazeemu kati ngenda mwezi mulamba kati. Mwezi mulamba nga tolya mmere? Sirya mmere. Onywa bunywi. Ate n'okunywa nakwo kwa lutalo kubanga ndaba nga tewali bubayisa kyakunywa wabula gaapu eri mu mannyo. Era era gy'oba olina onywera mbeera n'omusoya era ne weri baddagala ndikubira wali mu mazzi nenkola ki oba sekyeweerwa nga nsobola olimenya kati eno waliyo eno amalibu kati mba nina waki nemmenya butono kati nempakira eno mu ddibu eriri eno ne kati bwe kasampunzikawo nti mpulira nga likoze eki liguddeyo oligwera nentekakuwa n'amazzi nerigenda. Oziza kuyitaani? Nze Mustapha. Mustapha osangibwa? Nsangibwa Kibanga. Era mbe nkolerawo ku Kizindaala awo wensiikira obucakati bwange mpolampola mbadde njiyiza. Oddemi wonna atabusa. Batulaba mwenna ku DJ Boaz. Olwaleero tulire Mr. Katende Mustapha. Musajja musisi wa chapati. Ate era nga omusajja nabyamizannyo musambi wa mupiira naye yafuna obuvune okuluba olwa wansi. Eno lowajjo yafuna obuzibu nti bwe baali mu mupiira banne bazanya nabo muli ba opponent kw'ossa ne bano ab'okuludda lwe mu kutaasa omupiira bamugattira wansi okusitukawo ng'oluba takyaluwulira. So gwe muzira kisa ali eyo wenna Katende alina obuzibu kati buli bumu nti Katende takyakola olw'ensonga talina bw'asobola kukola mirimu ng'oluba lwakutuka. Buli wagezaako okukola emirimu egy'amaanyi egyandibadde gimuwa akasente afuna bulumi. So mukyo yeetaaga kuwummula. Ate n'ekirala nti wasanze obuzibu bw'amaanyi Mr. Katende ono nti olwaleero yali alina okuddayo ku ddwaliro ebbombo ennaku z'omwezi 16 ezitaasoboka kubanga abasawo baali mu liivu nga bali bakyali mu holiday ebyokulonda kulembeze bw'eggwanga. Omunaaba nga tayambiddwa eddagala lyamuggwako lyamira ate tamanyi kiri munda kubanga yali olwo agenda ku check up kulaba oba eggumba lyagatta oba eggumba terina bakugatta. Awo nno we tuli ne Mr. Katende ono bwe wenna anaalaba vidiyo eno ng'osobola okubaako ky'oyamba ojja kuyamba. Namba z'amasimu tujja kuziteekako mu vidiyo. Sinakindi ozisoma wano 07771488 eyo eri mu mannya ga Sserugo Adamu ne 07701416
4258 naye erimanya ga Sserugo Adam. Mr. Katende ono tumukwasizeeko olw'embeera gy'ayitamu. Yankwasizza nnyo ekisa olunaku oluyise bwe yabadde annyinnyonnyola nze nga simanyi kimuliko. Kuba nagenze okulaba obuuma buli mu kamwa ng'oluba baalusiba takyasobola kwasama. Ne ndowooza oba atadde mu kantu. Naye mu kunnyonnyola ennyo nalabye nga nnina okukyala ewuwe twogeremukko naye. So n'olwekyo tujja kuba basanyufu buli bubaka obunaatuukanga okugenda ewa Mustapha bonna obunaaba bumuyambako tujja kubwaniriza era tujja bukoleranga akatambi. Tweyanziza nnyo, tweyanze. Sibe bulungi, mweraba.